tegerekese. Naam. Kakati obusiraamu ekintu ekisingayo obunene oba ekyonoona ekisingayo obunene mu busiraamu era mu nsi muno bakiyita al-ishraaku billah, okugatta ku Allah ekintu ekirala. Era Allah subhanahu wa ta'ala yawooninga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ye kennyini n'amugamba kali kutanda n'ongattako ekintu ekirala kyonna emirimu gy'onooba okoze egyaggisazaamu. Bwe bawooninga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, gwe naawe oba oyagala bakuwooninge nga ggwe. Mathalan, singa omusajja ajja ku ssomero muli bayizi, principal tewali ssomero litatya principal, nomwana oba n'amalala wano mbaana banno ng'oli waddala mu kibiina, principal bw'ajja weewombeeka. Singa omusajja ajja ku ssomero n'ajjayo principal ng'amukutte ettaayi, n'amuleeta wali wansi wakati omusimba parade n'amusuula walaga ateeka omutwe ku ttaka. Kati ticca ayinza okulinda omugamba oba kale mmwe abayizi nga bakikoze principal yennyini atasalikako mukyale gwe mumanyi obulungi, abula n'okkuba abazadde gwe bakoze ekyo. Kitegeeza ke batandikidde ku gwe mutya mwenna baba bakoze eki? Mwenna baba bamaze. Mukitegeeza mwabalala tewalina kye balina kukugamba. Kyekimu n'oga nti azzaawako omubbi n'agamba atawa mwagalamire n'agalamira. Kati mwabasimu abalala be bagenza okubba bibye ate yennyinimu mwenna gwe mutya, kale ate gwe basookedde bamugaye teeka omutwe ku ttaka n'aguteekawo. Ng'olinza okulinda naye bagambe kidda, oyinza okuddamu awo nti ate nange bamala kuŋŋamba nosigala mu ntebe ng'otudde, kisoboka. Awo tolina na kulinda kirala, naawe ogenda bugenzi bw'olaba kifungo okola nga bw'akoze ng'ate osirika. Kati okugamba Nabbi Muhammad nti emirimu gye bagenda gisazaamu kyebikira eri ffe nti olaba bagambye oli kakati ate ffe ng'ayaga akabaka sirika n'asirika, ng'omulala oyinza ate Katikkiro ayinza okwogera. Kabaka yadde ayogerera ddala omusajja omukolo nga guli Nakivubo oba Namboole gwa Matikkira guli ku piiki yagwo, kabaka awa sipiiki omusajja n'ayimira musirika n'asirika. Tegeeza kiba kiwedde, kakutte kwakola ki? Kwasembayo. Kati naye Allah subhanahu wa ta'ala tayagala mugattako kintu kirala kyonna. Okugattako Allah ayusrafa shay'u min al-ibada, kwe kukyusa ekintu kyonna mu biyitibwa okusinza nga kadhabuhi, ng'okusala, wannadhiri, okwetema oba okweyama, okutya, essuubi, okusinza kuno okwesswala ne ibaada endala n'okikolera ekitali Allah. Mu bufunze bw'ebigambo oba obudde bwo bututwalaganya, tusigaze eddakiika 12. Gino emikolo wammanga shiriki mugazi. Mu Surat An'am Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bannabbi bonna abaali 18, yabogera amannya gaabwe, naye yagamba walau ashraku, singa bano bonna bwe muwulidde bangattako ekintu ekirala, la habita anhum ma kanu ya'malun, nandisazizaamu emirimu gyabwe. Tegeeza Allah tayagala ki? Mu hadithul qudusi yagamba nti ana aghna shuraka, nze nsinga okubeera nga seetaagira ddala muntu yenna asalimbira mu mbuga yange. Allah subhanahu wa ta'ala tayagalirako ddala akola ki? Ye asalimbira mu mbuga ye. Olaba naffe ng'abantu ojjoleetesa eggwanga 2 oziteeke mu ruumu emu wano, oyiweewo ne kasooli awo wakati, olabe oba ku kasooli n'okulwana zinaasooka ki? Zaagala nnyo kasooli, kabe mutabulemu ebirungo bulokeni, abatamuddemu obulungolungo omuyiwaawo, naye nga zirimu 2. Zijja sooka zirwane paka emu weenetta ginnaayo eraziroke zigende wali, esigadde egenda eri ki? Kubanga otaddemu aduuyi. Ne Allah bw'atyo bw'atulaba nga gwa Katonda obutondeke yatonda, ate oleese ekintu ekirala okisinza mu kifo kye. Emikolo gino wammanga mu bufunze n'enjogera zino wammanga tuzikozesa wano mu Buganda
obange fenga abaganda naye za bushiriku. Omukolo ogusooka okwabya olumbe. Mu Busiraamu tetuyinaayo kiyitibwa kwabya lumbe. Okwabya olumbe mu Buganda mukolo mukulu nnyo mu buki, naye wookikolera oba ofulumya Obusiraamu, kubanga olumbe Oluganda luyina ebikolebwako. Era ayagala okusoggola ennyo ebintu ebyo ebya kalica, ojja kunoonya akatabo k'Oluganda ke bayita Ekirooto kya Sir Apollo Kaggwa. Matundiro ndowooza mu stationery bubeerayo obutabo obwo. Akatabo ako bw'okasoma okuva ku ddiba paka ku ki, ojja kukakasa nti Obuganda ddiini. Era omuntu aya nze ndi Muganda, ffe ng'Abaganda. Eyo ddiini yeetongodde. Kuba balina emizizo gyabwe, balina enkola yaabwe, balina buli kyabwe nga kyeyawulidde. Okwabya olumbe bushiriku. Tetuyinaayo mukolo mu Busiraamu guyitibwa kwabya luki. Omukolo ogwokubiri nga nagwo gwa bushiriku, bw'ogukola ova mu Busiraamu, okwalula abalongo. Okwalula abaki? Abalongo baana ng'abaana abasigadde. Allah baagabira muki? Ate ekyewuunyisa omwana shayitaani mbi azadde abasatu ate ye talina takola makulu wano mu Buganda. Oba yazadde abana tewali naamufaako, naye ow'ababiri, ate ababiri n'abana baliwo abangi. Bwe kyandibadde kkuliriza nti asusizza mu omu. Mukyala Allah ayinza omugezesa n'ozaala abaana bataano. Oyo ate kya bulijjo ba. Waliwo omukolo gwonna gwe waludde nti Abaganda bagumukolako, naye ow'ababiri ne bakikuliriza nnyo. So okwalula abalongo oba emikolo egikolebwa ku baana abazaalibbwa nga babiri gya bushiriku oba ogasse ku Allah ekintu ekirala, era oba ng'abuusabuusa nti bba abalongo Allah si yabagaba. Ekyokusatu mbitwala mangu mangu sibigaziye olw'obudde. Okutereka obulira bw'abaana. Abaganda balina n'enjogera nti kino nkikuuma ng'akalira kaki? Akalira k'omwana. Akalira k'omwana luba lutundu lwa kyenda olwasigalira, kuba akalira ke gagatta maama n'omwana ng'omwana ali mu luki? Mu lubuto mwaliira. Si bwe kiba connection ye ne maama. Kati okuba azaalibwa omusawo yasiba n'asala, kati kano ne kamusigala ku kkundi. Lunaku ng'olw'omusanvu olw'omukaaga ne kata. Akantu tekayina makulu gonna mu Busiraamu. Era ne tukakuliriza nako suula eri mu bitooke, oba suula eri, oba enkoko zikalidde ziri, oba embwa ekatutte, kaba kaakalano tekayina makulu. Tetutereka bulira mu Busiraamu. Ezo saano omusajja ali mu myaka 4 so nga maama we akyalina akalira ke kali omwo mu kisawo akyakakuumye. Tetutereka bulira bw'abaana, era obulira bw'abaana tebuyina value yonna mu Busiraamu. Ekirala okugema enkuba. Muwulira nnyo abantu nga waliwo omukolo ne bagamba abaani agenda otugemera enkuba, muyite simaya waawali omujjwa atugemera enkuba. Busiraamu tetugema nkuba. Era ne bw'obikola n'etatonnya fakad ashrakta, oba ogasse ku Allah ekintu ekirala. Tagira ati naafuna essuwaani y'omunnyo n'aguyiwa ku bbaati. Kakati abasoma ku luzu bw'oyiwa omunnyo ku bbaati kikola ki mu bire? Sooka ombuulire, kale awo ebire ne bibaaki. Sooka ombuulire science ali awo oyiye omunnyo ku bbaati, kati ebire byo mu bbanga eri ne bibaaki. Abalala n'agikunamira bukunamizi. Kakati ne bibaaki. Awo science kyali awo. Gwe tulabanga aliwo ekitagatta. So okugema enkuba kya bushiriku bw'okikola n'obukkiriza oba n'okikkiririzaamu oba ogasse ku Allah ekintu ekiki ekirala. Omukolo omulala okumala empewo z'ebika, okutereeza empewo z'ebika. Batera bayita bazzukulu ba Walusimbi, muyitibwa ennaku z'omwezi ziti, muyinayo okutereeza empewo z'ewammwe. Empewo kyeki? Kati bagitereeza batya? Gwe sooka otereezeemu ku mpewo yawo tulabe. Tewali banga
kati tutereza tuti empewo era oli wagankuwadde empewo n'olima olubimbi paka kuli n'amanda mu kunyuka agankuwadde empewo okuva wano paka wali abakuwadde ki okubbye aba mubbi wadde nga tugamba air has weight bwe tubisoma mu luzungu air occupies space kale oli bwagikusasulamu tikyosomesezza omwezi gwo guweddeko teo ne bakuleetera kibbaalo aga air eri muno gye nkusasudde era muyinza ovaawo obuvi musajja abakunyiizi kitegeeza empewo terina value kati abatereeza empewo n'ebikolebwa mu kuzitereeza bya bushiriku okusalira emigga waliwo abaddu abalina enkola omugga ogwo bwe mutagusalira gujja kubooga gutwala abantu ebyo ababikola n'Abawarabu babikolanga edda mu jahiliya period bya bushiriku tekkirizibwa kusalira kintu kyonna okujjako ebintu Allah bye yatulagira ng'okusalira omwana embuzi mmeka biri omulenzi omuwala embuzi etya ate ng'osala ku lwani lwa Allah. Ekirala kino kitera nnyo okukolebwa abasenga b'abaana abawala bakiyita oluusi omwana abeera yatambula dda kati akaseera k'omufumbiza bwe katuuka ne baagala omuzzaako bakaara omuzzaako embuzi waliwo awo ebikolebwa mbu addewo abenga atazirwanangako ate nga veterani awedde emiki waliwo senga ebidagaladagala byakola obuzizozizo mbu addewo abenga omuto nembeerera abakola ebikolwa ebyo kya bushiriku. Ekirala okulima ebijja nga tugufudde ng'omukolo okulima ebijja nga tugufudde ng'omuki n'owulira babayita ewammwe nakubuze omwezi bweziti muyinayo okulima ebijja si mukolo mu Busiraamu ayinamu amaanyi muffe akwate booda agendeyo gye biri abirime bwe mbanga ebijja biyinza obba tebyenkana masjidi eno weeri bibanga omupakasi alima olubimbi olusinga wano mu dakiika 5 oba mu dakiika 15 nga kanaaba akamazi kiki ekibagaana omuwa ebijja n'abirima era kyanjawulo ki ekiri mu kubirima nga mwekuŋŋaanyiza wamu okulima ebijja si mukolo era bwe mukikola ng'omukolo muba mugasse ku Allah ekintu ekiki era tewali muzizo gwonna guli kulima bijja bw'owuliriddemu amaanyi oba oli asula okumpi we biri wawuliriddemu amaanyi abirime oba mufuuyiddewo obufuuyizi omulembe gukyuse weka ebbomba obifuuyire onna waddemu obudde gufe si mukolo okulima ebiki naye Abaganda bakikuliriza tobirima wekka ne mugenda bangi waliwo ebidagala bye bayenga bye musooka onaabamu ebyo byonna ebintu bya bushiriku. Ekirala okusumikira omusika ne bamwambaza ekibugo n'akwata ekyambe n'obumwanyi mu kabbo omukolo gw'okusumika mu Buganda kye bayita okussaako omusika ebiraamirizibwa ebikolebwa ebyo byonna omukolo ogwo gugwa mu mikolo egy'obushiriku. Obudde bwe bututwala kantindiggwa twandigaziyizaamu mu Busiraamu omusika ye yenna Allah gwe yatugamba mu Qur'ani nti afuna bwekiti ne bwekiti ku maali y'omuki era mu Busiraamu tuba ffenna tuba basika singa taata waffe afa ffenna baleese tuba baki wabula tukkirizibwa okwerondamu muffe atukulira tugaa nti baaba waffe Kadija ono yatusingako obukulu abenga omukubiriza waffe abasigadde naye nga si nti ye musika emaali yonna yagiinako obuvunaanyizibwa yaweerebbwa ekifundikwa ekyo kibaamu ki ekyo ekifundikwa kye baasibako ku lubuga kibaamu ki temuba kiba kyereere kati bwe tusimuka nga tetukisibye oba tomenye rukunu min arkaani Baganda oba tomenye empagi mu mpagi z'Abaganda awo ebyo byonna si bya muntu eyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Okusulika enseenene ebikolwa bino biri nnyo mu kyalo enseenene zigwa nti kigambibwa mbu enseenene esooka azisooseemu enseenene gy'asooka okukwata
agikongolako omutwe n'agissa mu kiteete mbu naye zigadde zonna zisiriwale mujje nga mukwata bukwasi bwe biba naye nga mbuuza bwe kiba eziddako zonna mukwata bukwasi tezibuuka we nze nkakasa ne bwokongola enseenene 100 n'oziggyako omutwe n'oziteeka mu tteete bo n'ozisulika wekaaka akasana ne zibuguma era ziba zaggobagana nazo zo si nsiru kale gwe ng'omusiru gwe kola ekyo olowooze nti zo nsiru era ezisigadde emisana mugoba ki mugoba ngobe so si nsiru eziri ku ebyo okusulika enseenene kya bushiriku okukuliriza emiddo okugeza sekkoteka kayayaana simanya sekkoteka batera muteeramu abaka abali empombo bateekamu sekkoteka mbu okoteke ettwe buli kye bagamba nga okoteka bukotesi ttwe kyekiteesaamu sekkoteka mu mmere y'omuko kayayaana mbo omwana omumunaaza afuna emiki okuggyako nga Allah ye yatugambye nti kino kirimu omukisa Allah yatugamba biki ebirimu omukisa kusoma Qur'an okukeera ebyo birimu omukisa naye se kayayaana emiddo gyonna gy'owulira nti akatanga katangira ebizibu okujja mu dduuka oba ewaka akatunda okatwala mu bizinesi n'otunda nnyo ebyo byonna kasita obikuliriza bw'otyo obeera okoze obuki obushiriku kyegerekese nga mmaliriza ebibbo by'abalongo omuntu oluzaala abaana ababiri n'ateekayo akabbo wansi w'ekitanda n'ateekamu obunusu bw'aba akuttemu baana bange ku makyanga age abaana bange gye ŋŋenda mu nkulembere kati ku baana naawe ani yazaala munne era ani yalikulembedde munne kyeza obanga eyeesulise ate abaana gwo bazadde ate oli mu kuwoza bakukulembera muki abaana abo oba basinza era oba oli mushiriku ekirala amannya g'abalongo n'ensengeka yaago tekiri mbusiraamu nti azadde abaana babiri omuwala n'omulenzi abeera nakato ne waswa oba kato naani era bw'owulira famire nga amannya age gasengeka nga bwe gayina okubeeramu mu Buganda tekako akabuuza bayinza obba si basiraamu bulungi tetulinaayo mannya nti geeyawulidde abalongo era osozaala abaana bo babiri buli omu n'omutuuma butuumi linnya lyoyagadde wabula kato ne nakato si aya ya Qur'an si hadithi ya mubaka era tekirina we kiri nti tteeka okuba nti obituuma abaki era kyambusiraamu obutabituuma abaana bo kati abakuliriza amannya ago kizza yalina obbaddako kigongo nadda ku kizza ate kitooke nadda ku kigongo ebyo bw'obiwulira nga omusiraamu mu famire ye bigoberegana manya ekirala okusanga omukyala ku makya n'okiyita ekisiraani okukweraguza era oba ogase ku Allah ekintu ekyabakyala tebabangako kiki kisiraani kuba ne maama akuzaala aba mukyala nakyo kisiraani kale ate gwe wasuze naye awaka nakyo kisiraani kale ate olina gw'osanze ate owooza nti nsanze ekisiraani waliwo amaka agayina omwana mbu gwe bayita ow'omutwe omulungi omwana oyo ku makya yakeera naggula oluggi mwabalala temukkirizibwa kuggulawo nga si mwana oyo nti omwana oyo bwaggulawo nkola ssente omwana oyo waaba era omusajja akambuwala nnyo kamada genda oggulewo singa gwe omulala osookayo nga sooli gwalonze manya ebisa ebisinga akaayana era ogera olaba nga omwana oyo kagenda ne kamusiibula ne kadda omanya nti omwana oyo omuntu oyo aba akola embeera y'obushiriku amaliriza abakyala okuliisa bbaawo eddagala shiriki okuliisa bbaawo eddagala abasinga wano abafumbo muli ku ddoozi olya 2 emirundi 2 naye ebyo byonna byoba omuliisa byoteekamu manya akwagala ennyo talaba omulala
n'ebigendererwa bye ebyenjawulo oba ogase ku Allah ekintu ekiki ekirala. Okugema omuzimu nakyo kikolebwa nnyo abakyala baawa amazofa bakiyita nti okusiibula bba. Omukyala bamuwaayo eddakiika ze oba 2 agende eyo mbu asiibule munne. Byonna ebyo ebikolebwayo bushiriku tetukiinaayo mu Busiraamu. Ekisembayo okulinnya amagi nga tutwala mayiti. Mayiti n'amagi balina nkwatagana ki? Musooke mumbuulire mayiti n'amagi nkwatagana ki eriwo? Oba piki yegenda otwala omufu bateekayo amagi 2 n'egalinnya, oba mmotoka buli mupiira bateekako eggi n'eririnnya. Kiki ennya ekiri awo? Sayansi kyali mu ggi n'omufu. Abasomye ku luzo sayansi wakati w'eggi n'omufu kye bayita batya ekyo? Abakola ebyo bya bushiriku. Abayiwa ebyoya by'enseenene ku makubo, okuyiwa ebyoya by'enseenene mu kkubo, abasinga olukongola nga mutwala ku kkubo erikyama ewammwe nga muyiwa. Ekikolwa ekyo wookiraba manya nti oyo si musiraamu, mushiriku. Kyo kitegeeza kikirimu makulu ki? Kigendererwa ki ekikirimu? Enkoko beyayaluliddeko babitwala mu sitenseni abashiriku, era mutwala muterubisangawo. Olumaamiro lw'enkoko lwonna nga we yadde emaamira n'ebisosonkolo omwavudde obwana oli n'abisuula mu masaŋŋanzira. Wamu n'ettooke eryakoonose oba kibuyaga yaze n'awuuba ettooke engo n'ekutuka n'egwa wansi bagitwala mu sitenseni. Ebyo byonna bya bushiriku. Okukuba ebiwuugulu n'owulira ekiwuugulu ekiro akizze ku muti kikaaba n'ovuluma